Uganda yensi ey'okubiri ku ggwanga lya Rwanda ku ssemazinga Africa okuvayo neewera okukozesa kosa n'okuyingiza amasimu g'ekika kya Samsung Note 7 ku bigambibwa nti essimu eno ya bulabe eri obulamu bw'omuntu. Enkya ya leero ekitongole ekivunaanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo n'ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kivuddeyo n'ekiwandiiko namutaayika nga kirabula abakitunzi b'amasimu ga Samsung mu ggwanga lyonna obutaddamu kusuubula kosa n'okutunda essimu eno. Ekiwandiiko kino kibaddeko omukono gwakulira ekitongole kino Godfrey Mutabazi kirambika bulungi ng'ekitongole bwe kyali tekikkiriza kutunda amasimu gano mu ggwanga nga n'olwekyo abo bonna abaagagula basaanidde okugazzaayo gye baagagula mu bunnambiro. Kinajjukirwa nti ku lunaku lw'okuna olwa ssabbiiti eno kampuni ya Samsung yavaayo n'etegeeza nga bwe kiri ekituufu nti essimu yaayo eya Note 7 eyali yakagulibwa abantu abali mu bukadde obubiri okwetoolera ensi yonna bwe yali ey'obulabe nga kino kiviira ddala ku lyanda lyayo eryakolebwa mu kirungo kya lithium nga singa eba eteereddwa ku muliro okumala akaseera akawanvu eba ejja kukwata omuliro. Ebyo nga biri bityo mu mawulire amalala Patrick Masambu ng'ono nzaalwa ya Uganda yagonnomuddwako ekifo ky'okukulembera ekitongole eky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya ekya International Communication Satellite Organization. Masambu yakolerako mu kitongole ky'ebyempuliziganya wano mu ggwanga ye muntu eyakasooka okulondebwa ku bwa ssente bw'ekitongole kino ng'ava mu ggwanga eririraanye eddungu lya Sahara era ng'alina obumanyirivu bwa myaka 3 mu mulimu gw'ebyempuliziganya. Steven Tulyargayo, Kingdom TV, amalindirire.